kati ndabanya abantu abagatta perfumes embera nebuuza mwagikuba wano endala n'agikuba ene endala n'agikuba wano katona batokuba kakisi wano tewetaaga wena kwefuuyira kati awo ezo ziri nnya atomala okuba weno andi atobaweereyo akagundi kosiziga wano obusizi bwoti eya pekao then olyoka ofuuwa ofuuwa katini era nokuba neyokukuta osimanya oba ogikola akutuko saagala lwaki omwana akuluma okutu omwana azooka n'akuluma mulimu fleva ezibunya obulungi mulimu fleva ng'ebunyanga kyakulya ekituufu waliwo ezibunya obulungi nga ziri fruti doni kulekayo e Dubai avuddeyo byagenze bitya naye nabimanyira ebyo pozi sukuuta kwati nze Dubai bwe ngenda sipangisa wensula sipangisa mmotoka waka kati mpoziko sukuuta. How did you manage to have no chikola wocha kubanga sije mbeera wano era bagipangisa ne bampa sente panga limbanga siriyo baje ndi nga tewali alimu nga njikozesa so mpate jagala kwa so kumbulire ku skuta badanga so happy we bali sajja oyo mulaba abasajja aba bayimbi we bali naye musajja olaba n'ennyonyi yadde ya bbeeyi komisoni eno ennyonyi ya bbeeyi okugadda ku Lwokutaano yagimuteekamu ne mugato genda nanyumirwa niyagala kati kyenatya nagenda okulanga atuuse ng'ali mu ngoye ezimu wamugulira engoye endala bw'olaba ze yakomeddewo simanyi sinalaba bifaananyi yakomyewo twade kwanikati tulatuuka eri ne mugaa kati londa buli kyoyagala n'alonda essimu n'alonda engoye n'alonda perfume n'alonda biki ali mirembe ki kasebo bambi nasanyuka ate eri ate bekyanyiza obunyiza manyi banayoga tebagala kirungi tebagala kirungi erawo nga boteekawo omugambo kwati bwobanga oŋŋamba nti essimu ya shifura ya bukadde 3 ate nga sukula mutaddemu bukadde busukka 8 ku 10 kyanjawulo ki mbwe essimu tewagimuwa tebaagiraba nabo bamuwe abane bagamba omuwadde enkadde nenga bane lwakimudoni mwogerera niweeba nkadde gwosobola ogigaba enkadde omanyi nakyo kitunuulira nnyo n'olaba neweeba nkadde munewe banga simu tunyumye ku story eyo katono nagenda n'emmotoka zaali 3 n'ebintu ebikozesebwa ewaka ebya bulijjo basooka ne bagamba ngenze kuba surveillance ngenda kukyala mugenze yisaamu gaali ndabe we ngenda okukyala yamala ekyo ne kigaana ne baleeta ekyessimu omwana n'ava emirundi nga 5 nga balaga essimu yange ngikola ki yiino ebyo nga tebabiraba kati bano babaawo bo okukunafuya naye nze bwonnafuya nga tolina kyakulya tebinkwatako nze ne bwonnafuya onteeke ku ttaka tusobola kunteeka ku ttaka. Then let me ask Gondi I got to know you nga owadde sente akati bagamba ne Lwasa nazimuwa nenzimujjako naye kati ngabo anti buliriza kati ku Lwasa osomuwasa nozimujjako n'asirika mbo yamuwadde $10,000 just for camera bwe yamaze namukola nagamba sente zange ku Lwasa mbo nazimujjako so let me kati lwakubanga Lwasa just lwaki wamuyamba muganda wa mukazi wo kati Lwasa nalindidde ku ssente ze nsiri we Masaka nsiri Muganda Lwasa nalindidde ku ssente ze sigomu 2 3 4 5 saabasinga ebyo tebabimanyira tebabiwulira kati bwavaayo n'alaaja nange ne muga kankwateko katono nenkwatako kati nira nemuluka agenda jijja ate nga ngenda giteekako ssente lwakubanira nalabye nga neera agamba akyali mu mbeera yankubira mukubire manya abantu bo kuba yasembayo okunkubira nga nfuluma angamba kati moloka manerende ebulako obukadde 8 sorry muga nenga nfuluma
Nikigamba kati zingenda kola ntya. Amukubirako wano Rose. But are you giving because you want to, or you expect in return that one day maybe olina yajja kuyamba naye boya kati wamujjidda kwanti muzereeti wano eri abantu nawo lanchi buli lunaku bali abasiraamu 8. What is the secret in giving? Would you do nakulira mu family egaba. Okay. Ffe jjajja waffe yafumbanga emmere nga afumba nnyingi ne mulya n'agaba nako kale nga tasuubira bantu naye n'afumba nnyingi kati ekifo twakula tukiraba. Twakula tukiraba. Zwa ne namba iteri saved mu simu yange. Teri saved surprisingly. Gotege. Ne ate yanga agirina. Ye yanga agirina. So byalali ali mu injali. Alosa. Ogamba otya? Ye tuli mukama wange oli otya? Pozi wangamba kwa buli kwali kubuzeeko mmeka? Okujja Muroka? Dali 18 kati kwebulayo 10. Omwana gufuna. Kale nja kunoonyaako nga maze birthday nakomyeyo. Okay, birthday yaddi. Ya kulwa 6. Okay. Ale wale nnyo. Kale. Muroka tayina okabagitwa. Kati era bonova era njamuwa off camera. Era kituufu. Bana abantu boge. Njamuwa off camera. Nengamba mutima nagane nga akastabo benyamba basiima. Anyway, it is okay. Kubanga yayogera iliye yagamba tunamujjako milioni 10 ne muwaka kadde kamu. Gosobola kagaba. Nzane bangamba milioni 5. Nza anti byanjawulo kati. Kati abasinga obungi babaagala. Bwayogera ebyo nveeyo muddemu kakati yafune following n'ebirala. Kati tulinamu abaana abamu nga bo bali ku following. Very true. Naye nze sikwendya nze na business. Kati bwavaayo n'akulinnyako nga kyagala omuddemu naye nze munnaye ate sijja kukozesa kamera kudda. Omanyi kiri bwekiti nti bina bwe nkunyigiriza nnyo ne nkuteeka ku kisenge otuuka n'okola kisembayo. Ojja kunvuma leero nvume enkyo nvume oli ntuuke nga naye nanvumiranga ki. Nkukwate bwenti. Abane banayogera sijja kukuta. Ne mama ne bwana jana akaba naye mutabani. Kasito salawo bosaze. Omanyi osovuma omuga kamuvume for just infune. Novuma. Kanvume mu novuma. Kati iri abambenda nga ali mu video nga 6. Ngazange muntu omu. Inengo muntu ngabera because webakuvuma the image of the company of a company or enough family naye kino nti bannayuganda betulimu kati bagezi bamanyi social media bwetambula n'obulamu bwa bulijjo bukola ki no bino zenze banvumidde wiiki namba tusanzewo bantu nga bajjudde simaina kumanya nti bakuvuma waito kimanyi waliwo omuwala erinya sagisigala aliyo anyiza naye yamwogerako even that week eno gyabadde agenze video munamateeka wange yagimpadde wano naye wagirabye nagamba buno Doni alina abawala bakozesa ku TVM waliwo n'omulala gwakozesa ku TV endala enkinga ayina ne evidence ye tali ku list evidence naye jjukira ogwo omusango munene singa kati jjukira ebintu bino biba bwe biti kale nga tuvudde ku social media nga tuvudde ku social media bikosa obulamu bwaffe ebyaddala reputation yo kubanga olina company bwe manga mbadde nina relationship gye ndimu n'abiwulira ekomaawo nkubuulira amazima ekomaawo because oli togenda munnyonnyola omugambe kino kye bayogedde kya bulimba kubanga oli musajja ye mukazi okitegedde bina kino kyawulidde okozesa abawala era wakko wamu emitwalo 2 akudelivalingira omuwala ayina ne evidence kitegeeza bwe nkukwatako ne gampa evidence eyo nga togirina oba ogenda kuŋŋamba ki kubanga ennaku zino bo kye beesiga kusuuwinga bw'omala omusuuwinga n'omuwaleeta nga akikeeze gya mu kamera kati tetukyasuuwinga tuggulawo civil direct to court kooti yekuyita naye ate kati sente azirina oyo gwe mugambe yayogedde naye erinnya lye yali talishinze nze bankoseddwa kinene nnyo ekyamazima nagenza oveeweeru okutuuka wano
ebigambo I know I'm surprised to wabirabi because ati emyaka jabejange n'ekidobo sugar siba kubulira mubuto nayogera nga atali serious nange bintu ebyo I saw ngamba teba bituufu kubanze nze ekisooka kya byonna nzi gotomanyi kwekwanira anti mpuliriza nze nina emitendere gyange gye njagaliramu omukazi ekisooka nze njagala mabina kala na ssente bye bintu bisatu kulwaki omukazi alina ssente wanga alina business nga alina kyafiirwa tagenda kukola bya kisiru buno obuwala bwe najjira bwe tugenda okukwana okukuba ekifaananyi ng'oli bwereka kipositinga tekalina mubuzibu kubanga tekalina kikafiirwa naye omukazi ono mukulukulu gw'ogenda okufuna alina business somewhere alina kyafiirwa tagenda kukola bya kisiru ego ngaagala Black Sugar nange yangamba doni ku mabina nga si mangi nnyo mu kifo kimu waliwo agali everywhere waliwo agali no mungaga sina mabina aze na hips don't totolimba na hips bina yana nganga we wakana yimirira na hips yimirira kadi kinoki akana kabina sike okwayagala doni tombuza hip yeno doni ambuza kadi bweneta silikoni ati kadi fe tuli bagezi tuyine njagala mutega right tuyine empiso soka fumitako katwa tudengana atunyumya nkola bwenti anda wekanga teweka kati awo mtu ino okukumcha tunoonya obononya mabino ino kubanga olina ne technology agakunganyola abegego natonna gabikula ane dalu amanje nya amazibu gokulongoza ayagala manene nnyo aliwo amanje nnyo nga gali mu kifo kimu naye entebe yo tegajjaamu ne bawagali nnomo kati nze kinateekawo kyamazima kyennyambyeko kwegobako abawala abamu nti oli ajja bajja nkakakengere netegedde nene baga naye ngaayagala wa mabina kati anti wuliriza bire bisatu era olina bibiri nga kino tokirina ayagala bisatu kala okisegedde era kubanga oli mweru ng'olina amabina go ng'olina ne business center sente zosizaagala ng'oyagala business anti ngotoli mweru anti kati alina okubalansinga nkulaga omwana ttu wamulabi si muzungu ate nga mama muddugavu nga Black Sugar ene Black Sugar naye azaalamu walonda abasajja balungi tasobola kuzaala mu faaji kati ayinza ozaala mu sukuuta kati muyinza zaala mwana ki kala ne sukuuta alina okwerwanako ennyo afune ku mukazi omutanga bagamba nti abakazi abalina sente tebafugika nkyanjawulo ekyo si kikkiriza nti bwakufuna nga tolina kyokola oli mwavu yalina okufuga kyentegeeza nga toli mugagga nnyo kubanga nze mba nga nvuga blabas ne oba ovuga kawundo it is okay ne oba ovuga ki it is okay ne business gy'oyinza okutya okufiirwa ng'okoze ebyekisiru ekyo kyenoonye ekyo kuba buno obuwala buno bwe tubuzungiramu buno nze ndabyeko abantu bange ndabyeko Brian White nga bakazi bakola ki ate nga sina bituufu kati ebyo mbyewala nze n'abakozi bange wano sisaaga nabo mu bintu ebyo ate nga bakazi balungi era obalabye segedde nesisaaga nabo kuba ne bwona omuterako message emu bweti lwona omugoba akola screenshot nga kikola ki so ofiira omwo n'ogamba wakiri omugoba omala omukwano ate si omala kgenda nekukwana ng'ogenda so tokkiriza office romance ebyo so why don't people encourage office romance because abasinga tebalina bugumiikiriza nebbuba lingi tro osooka n'owandiika omwana nogana omwana ye muwadde omulimu ng'omwana omulaba kyekyo ate naye n'akulaba kuba naye kyanoonya kyolina ate naye byonoonya byalina era ng'olina obbikola mu office wanti tetubikkiriza era kyobola mu kampani tulinamu abasajja aba ku bawala 8 basajja 2 ku bawala 8 era etteeka lya wano kusanga kwene mu Kazumba temulina mulimu
Lwaki omusi yagenda banasika mwena gwe ne mukyalo mba temulina mulimu Lwakwaje twali tukolera bali batugamba omuyasigala nedda kati ekyawano mugenda mwenna ofumbo ne mubukolera awala kyaliwo ko twafuna obuzibu wano kakati security guard yakwana accountant kakati ate accountant kakati ne bifa nga walaba webbina nga bagenda kutwala omusajja wa nono bwalaba ngale ali nga kalete kiddamu kola ki kubeera twakivaako wano tekiri office seba abana babikola naye kati nze era nze skando zijja kubandala naye nga sizaamukwano zijja kubandala naye nga sizaamukwano kuba neegendereza nnyo nze nemba mu baana ennyo n'entamiira kasampulira nti ntandise okukola ki kuba bwe nsiimuuka mba nja kukola effujjo sibira mmotoka yange nga neebaka ate mba ne driver standby either nanvuga nantwale wakayitanywa mwenge saba kwetegera mu bbalo ekikolo sisobola kujja nesobola I bet sisobola kujja nentula nawe bulungi nnyo osobola okubuuza nashiwandaza atera okumpita olw'omukaaga ebbala yabwe erina jjeeraawo simanyi linnya ndyerabidde Samito bakukubira Samito ngendeyo nintu abaana benajjera sebo baana balungi naye mbalaba bulabe tewali budde kubanga gwensanze mu baana esimanyi mishoni negendereza nnyo katwa banjogeraku nga tebalinaako sikando yonna gye banninako singa oli ananfunako obujulizi nanfunako akafaananyi bwe kati banayogera ki kuba bonna bonna ndi sure bulungi nnyo bonna tekuli alina evidence ku bye boogera baagala oveewe defending can that cause like a mental breakdown or mental illness? That is the word, because all our sugar, like there is nothing going on between her and Biswanka, but the moment we meet mchala Biswanka nkubulira kyawane wolinye naye nga nze namuleetera ebizibu olunaku siwe kyali yanyonyoddeko n'akoowa nze namuleetera ebizibu nera agambye agenda mu depression kubanga yakubira Biswanka jano ne ssente ffe ne tuvaawo kuba ffe twali tugenda yeewa twali tugendawa twali tugenda kushoya Maulana soyisoyi so tubalekawo ne mweyagala naye nga si bituufu mukazi wati si bituufu naye bebeerawo ku social media. But now I'm also wondering kati kugwe with the business that you have etali emu mukwano sina business emu kyekyamazima wansi omupakinzi awo nawo obumotoka bulinga 7 bwakomyewo babupangise ne babutwala nina emmotoka z'emikolo ezipangisibwa ne zigenda ez'ebbeeyi kati nina property management mayumba gapangisa gasoza gadabiza eno company endala so kati ebe nabyo naye business kati ebiseera bisinga omuntu ayinza okwagala okulwanyisa nze bina naye abatalwanyisa nze abalwanyisa abantu abiri abandyako abanaku emabega because nze nkozesa abakozi 2 bavubuka bannange 2 kati nze ogenda kukunanyisa onsuule ku ttaka ne tosudde nze kane family z'abalizika kuba nze ne bw'ona onsuula eno Skype nze eri Dubai eno bw'ogiremesa nina ntula mu Dubai nsigala nkola emirimu gyange Dubai ndi mutuuze siri mupangise Dubai ne Emirates card n'enju yange nagigula emyaka agiba 6 n'esasula 5 gumu gwa insurance nambalekera Uganda yamu oba nga ngende South Africa ne bana 2 abatalina busobozi okitegedde kyekisinga nze okunnumya nawe njogana ne sugar ne mugamba bino babyogane tebinnuma nganze bano be employing kwa bonna abana bemulaba banaku bambi nakunyigiddeko wadde mukimanyi tomumanyi omukazi wekye yayogedde bubi nnyo because Amelia bwatunula nti akolera awo abeera agamba Amelia yagambye mbwa amubanja $2 million nga tebikwatagana mbwa alina evidence ate mbwa alina tewabirabye mpoza oli mukadde naye ekyo kyasotingidwa out ekyo kyasotingidwa out bwekise ekya Amelia era ajja kujja abannyonnyole
Ameria tulina abantu abatwetooloola. Yes. Ba midomo. Wasimanyi nti bwe mba naakola ekintu naamala kuyita Bina mugambe ngenda kukola kino ngenda kukola kino. Kati bwe yali yakatuuka bw'ati coffee business yange na yali yaggwadda. Yes. Kati wali abanja munne. Ne bwe yali yakatuuka bw'ati ne bamugambirawo ebigambo ebiki? Ebirala. Naawe oli muntu reactinga nange ndi muntu ndiyakitinga. Kitegedde? Na reactinga. Mu ngeri eyo. Ng'atidde. Kubi bamugamba because zinanga ne bangamba birala. On my side. Wow. Just nze nanyiga kale nga njana kwata simu muddemu sikutu emulabanga omusiru ategeera nanzijako simu okumalina ku 2. Nanzijako simu okumalina ku 2. Wow. Nga yagirina. Nisikola video yonna. Era tugenda okwogera na Ameria ku simu. Nga nkamize down nanyinyonnyola. So nitwetegeera. So that's what it's so abantu abagamba mbuno toyina ku reacting ngonyize osobola okukola ensobi nange naye ngenda gikola. By the kati singa nali ngenda gikola kubanga bwe nalaba ebyo nanyiga yayogera ninkwata essimu sukuta ensanga ntaddeko live nga agendako abantu ndowooza nga 10 n'aginzijjako n'agijjako. Osegedde n'abya naye okumalina ku 2 era mu nnaku 2 nali maze okuba nga nseetinze. Nsasula ki? Tetwebanja. Yali anyize bunyizi ng'omuntu n'anoonya ki like so bwe twayogana ngamba baŋŋambye bwe bati ne bwe bati baŋŋambye ogolaba mubi kubanga nawe bwenze ne gamba nti wayi Bina agambye agenda kukola ekintu bwati ne bwati weebeereremu omusajja oyo si mwangu onyiiga n'ogaako okola ekintu naye nga twamaye kino twesorting ekintu kivaako. Ekirala long distance relationships since okola Skyping tours and travel chen kuulidde ogamba about South Africa then Dubai. Would you advise somebody oba nawe osobola okudating omuntu nga waliwo long distance relationship bikola oba tubivenga? Tewali budde bwebyo. Tewali budde bwebyo kakati bwe nayagala ku ngenda kukola nti oli eri ndi eno obwenzi buli awo nekola ki kale netwetunuulya mba nkulidde ng'osibamu ng'ogumiikiriza obwenzi buli awo si kituufu era si kirungi nze nganze nemba nga mbadde nkudeetinga nonga nti ofunye ekyeyo ogenda London ogenda abikomaawo era nzijjako ku olwo gwe luba lukomu osigaza ba mukwano friend era awo owulira nga mpasiza tewali mbeera kuba naawe gyogenze birala naawe gyogenze birala naawe ojja kulya so si kirungi bayitawo bino biba bikemo wayi kyosaamuko kati kola booti bikemo kuba bwe naavaako nga ndi bulala kikyengendo ate nga mwagaza ki sabuni nga mwagaza ki kuba nabali e Kampala wano sabuni bamwagaza neto kira katusa kugumiikiriza like mu bwongo tusobola kijjawo nobera kati njagala mbagambe ebigambo bino mwe muli bakazi ne bw'otuula mu mazzi okkakkana naye kakati gwe bwetunuzaamu essimu bw'oti oyogera njivaako ndi bulala kingingina okuzaako era kisigenda ku kkubo n'ennoonya kati obwenzi bulimu ebyo ebintu tebakulimba nti waba abalimu ebyo essimu gisotya ya kisiru nnyo beerimba bo nga bo beesudyo nkwagala nnyo naye nkwagala nnyo oyagala ani omwagala kati oba manyi kyenkola kati oba nze manyi kyokola kati kyogamba essimu tugiteekawo olunaku lulamba ne twetega kamera bamala okwogerayo bati buli omu n'avaayo n'afuluma ebono ne bagenda ku gundi no kati kiri bwekiri ebintu ebyo bitambula nabwe biti kati nga nze twogedde naawe bino tweraze obwereere bwe naakunyiiza kikyogenda okunkola kyekyo
Segedde. Kachokola agabe berimba. Checho omukazi oba omusajja ganti. Bachafunye musajja kambufulumye nange oteekayo. Chikiza buno bunyuzi bafulumya. Baba echanze mu bonga boye. Ebya long distance ebyo. Nebyo oli mubera live. Joka babera wako. Nze edda nnyo. Nakoserebo omugwe nagira. Aye twali ggulu tugenze kuba luseke. Omukulu. Naye sebo oli omukazi nga alina obubadi. Sebo naye sinafuna mu kasente. Yangambe simu zonna off. Lesigala mu motoka. Tugenda nga bwe twazze. Era bwe twagenda. No selfie. Daily evidence. Wow. Aho nga yali muyaye mulungi. Ne muzijjako. Tuziteeka mu motoka. Emutambula. Tugenda ku hoteli ya Facholi. Tumalize emizannyo. Ne mukoma wewe. Tuna simu zaffe. Teri selfie. Kiwedde tuli kusindika manyi. Kado na kwate. Checho naye bayewala kintu kimu. Otogamba nti gundi onamugira mukko. Tulageeko. Ngojeyo evidence. Kati kya abayewala oluusi. Kati messages okuluta sibanyo deleting. Gwakola ko disappear after. Kati nze. Kubanga we have to flat. Bwemba nkwana flatinga nawe kubira WhatsApp call. You can't record. So when ko flatinga aba I miss you ngogamba ngo nkubira. Nakubira. Anti kugambye negendereza bino ebiyinza okuddirira bina. Ekirala. Sebo bafulumya amaloboozi awo ngogonze eddoboozi. Ebyo gambo. Baby sajja tugonda nga tulya ewantu. I know. Waliwo kana akasoba kayitani. Embizi ogimanyi. Ngekola omukwano ogimanyi. Kati omusajja bwabeera funa akadde ogitunuleko. Abanga mbizi. So kano yasamya nokwasamirira bodi. Funa yakadde ogitu. Funa yakadde. Funa yakadde. Kubira ambazira tone akwale mu kisibo. Mugambe ekyendese kulaba mbizi nga zikola omukwano. Ekyamazima olaba omusajja asiri wala nga ali bintu yatukola ensobi. Nyingi kitufu wamma nofundikira nga ekyapa okigabye omukazi akummye none kale kankuwa ekyapa dakiikaaga ye mangi 10 naye mumala ne mwejusa era twejjusa anti agamba namugamba naye ati mbadde ate nga ekyapa kitutte nga kitutte ayita kizza haswa kizza nange otegedde akukubye oluseke luli kyapa kitutte gobadde olanira kiikeezi mangi ate nga bw'otuukayo waliwo yagamba bw'otuukayo nasanga nga birala ate birala kyokka nga ate yateekamu obukadde bwe ngaasatu nga badde okimanyi omukazi akandiriza nnyo omusajja abatalinamu akandiriza nnyo alumya yes alumya abatalinamu nedda doni nze nkyegendereza mulamba walumya ne bajjo bamungamba alumya tasobola givamu naye nze ku lwange nga bwoli ezange banjaga sene tulindeko nga bwe twetegereza tuzirya mpolampola nga bwenja kuzizo oba ngaolya zange zokka zange bwema kutute out nsobola kuteekamu katono then katogo bino kumpe nyingi kwago musajja oyinza omusajja muteekamu sente nga mmeka kisinzira ddoni kale nga nze nga tugize nga bwafanana kati oba akale nga bwefaanana kati ezitannume nga dona agenze zisuka $5,000,000 doddo olimba nyingi olaba kyengamba mwogo omwaka nzikuteeka mujukira nze bwensiru wala nkugulira bwenkugulira engato sagwira doni engato engato eno giraba ex wange yajingulira eno era njagala nakugamba ex wange namuteekamu so abibyogera nnyo $5,000,000 ati nkyengamba in that period of 1 year wakiri nzikuteekamu bwemba nkwagadde omwaka mulamba sebo era ziba ntono kyakugamba biragalogo n'emmotoka ali kunze nange bampaako emmotoka edda sebo edda nalina omuwala yali muteeso
era bateso mbala basebo bagaba balina omukwano bali bamuyita Nora achani wayagenda mu America kati taliwo yalina kino kimoka bali babiyita bitya picnic ipsam ni modo picnic obana mukuba kasonda ki yakera ku macha daddy take the no problem take ese uninevuga nange nga sai na yaddi chali kuyu au yali manyage nenga ajimpadde tebaji twana manyi tuzitwalo yatoka no genda mu America nga agindekedde paka n'azitwala yayina next tracker yayina akamodo kakala katinali ono ye nkubage yayina akamodo kakalala gaye wayali ne boda bebali akasana deka olino gadon akugamba kasebe ngade kiriwo ngataka mu mwalo omulala nenga aliwa kala kasirika ndawali awome kasirika ebyo bisoboka mukazi watulavu eyo talijera bila bisoboka naje bigwera taiba birungi Negwera. Nangamba bane kati bigwera iba birala it's okay. Nenga ndamuza bigere kati ndamuza bako. kumotoka yo kigambo ku motoka ye Yama yali kyali yange. Ngamba ali busy. anti era go wagula kati ku motoka yo bakutwaleko Nenga ndaba ngobudde buzibe nengamba nsaba ontwaleko nangamba ali busy. okitegedde tuba bize tuba bize awo mba bize Bless me with another one and another one. eri nojesonyiwa Yakutuka nokungamba ekadi eri wanjitunde efunemu naye mukama n'omuwakati wajemu yagabe moloka nekadi ekadi nagula mwenda nga mukazi ne love era bwesoboka love esoboka so chichwa chimade newunya ati edodo munanga if I love I love nemba sikwagala sizikuteekamu kati gozimekazi wali otadde mukale hey empitirivu relationship gye nakasooka okuvaamu nenkyayisa obulamu bwange bwonna wagamba ogenda tunyumiza heart break yeeyo mujagala erumamu tugambe tugenda kukaba fenna to naye bwomala tunyumiza genda kugamba heart break yange yankabya mwaka mulamba eri already ku Facebook baba na bayo baga bambi chidodo soka eyo nkwesige nange nateka bo omusajja sente lumu ne musuza no musuza ewo nga love ennuma kikulu nnyo okusula ewo nga nno nga nze asasula buli kimu kumala bbanga myezi nga 6 just yansuubiza nti nga nange neeyi omaite chansesa fasana yegende bya kunna abasidera agenda kujja agame agala TV agenda nakuchala TV yagamba agenda nakuchala I know banange oyo teyali smart ate ndira kirabika kuchala ate kyaliwo smart yayo nenga tomanyi nali simanyize ndi mulavu yangamba agenda nakuchala omanyi kyenaliko olwo gye mwakoma namufulumya kyansukkako sente zinakateekamu ennyingi ddala ekisi wange era ziyakateekamu ennyingi yantumizaako ekifaananyi okupeera ndani naye nze olunaku lwenamu emmotoka mu mannya ge ate n'agiwa Kanyama ate Kanyama n'ankuba ekikoona ate siri lwerabira ani nkugambye embeera awo nembijjukira byantamya laavu ku nsi kuno kyova nina obukwakkulizo kankunyumiza kasitoola ako kali bwe kati katono nnyo twali wano twali wano waliwo omukwano gwange omulala kati ankubira ngamba alinamu ekizibu kya 1.5 nzikwata nzimuteerako nga bulijjo omala okuteekako you have to confirm oba zituuse nga takwata bebi takwata naye nga yajjukira n'apartment nze nagisasula yange wabeera nga buli kimu kyonna ninkuba essimu nga takwata bye twamala kati tampangako maid nakukolobera nagikola giwa maid hana kinyiiza anti nze nvaako bubi
bambi nga kyali watugenda na kyalufadi kiri awo wansi nga instinct ekugamba nti tubayita bajjajja nga banjogererako waliwo kitali kituufu ne tuvuga ne tugenda ku gate ngendo tuukawo ssebo asikali nangamba tokkirizibwa wano ku apartment eyange kubanga omukyala yabeeranga wuwe nga nange mbeera wange naye it is very okay kunze ne kuye kubanga nze ebisa ebisinga mba n'ebinsumbuwa njagala nnyo beera kunzekka ne baŋŋaana ssebo kuyingira okola wano kwata omukono gumu wali omukono gumu wano wansi okola wano okitegeera kaakati ngamba nedda nwanyiso na sikaali ngenda okulingiza mongemoka sijikola ki sijirabayo yali awudi 25 yali ya bei nga nagimuyiwamu ngenda okulemoka sijiraba bajjajja ne baŋŋamba era manyi bajjajja bwanyoga yajiwadde omusajja era mukwano gwange akola mu security ya kamera zino eza poliisi mugambula nyamba kebere muloke kale kambi kulagena wano ekifaananyi kyasooka okumpeereza nasooka netula mu ttaka mu ttaka nga muloke erimu omusajja kulage wano netula ku ttaka mbikulaga wano ekirabye gwe tojja kulaba nawe oyagala okulaba sisebera wano gy'olabe kati emotoka yeeno era yeeyo nga mwali nga kamera ziragira kati wano bandage entambula zaayo tegedde kati yuno ngerimu omusajja wuuyo mulabira oyo musajja nabula okutuula ku ttaka kanyama mulaba yenna kati nteekamu amaanyi go nimanyi omuntu alinamu kasente mulalu nga tuginoonye paka nga tugifunye tuginoonye ekiro ekyo tugino kati tentuuka mpondooka saa ziri mu 7 tunoonyeza buli wamu olokeeguze akwata basi nga mayika ngende ewaka nvuge palo kantuuka ewaka tuula mu ntebe mbirowooza nywamu kajuisa nga nenedda muloka eno gyeri nziramu mpaka jjukira nsula ntebe nziramu mpaka ule emmotoka gw'omukwano guluma kyovula gwanta ngumanyi guluma era nze abantu bemenya emitima lubala gwantama nveeyo olaba ku kyenansana ng'ova enansana bwotyo jojo northern bayitawo babati awo namuŋŋoona kati nze nvuga waggulu bwenti nzikirira njiraba nejjukira oba oli mabega olaba emitwe emeka ndaba ogw'omukazi n'omuki naye abantu bafiire mu lumuloka kati neŋŋawe nedda nembawo amata abakola ki bayimirire bazzaako buzza kumba omukyala si yaalimu ono yaddiddemu okanagiwa boyfriend ne boyfriend atekamu girlfriend kakati ngoba emmotoka ngikiika kiro tuli mu ssaawa eyo 8 tugenda mu 9 sirina polisi ndi bw'omuulu obusungu buno okuba obufaananyi obwozaamu ngomanyi wuwo kakati ngikiika gayi yagikuba bukubi ala nazzaako emugaago ngenda kugoba alfred weeri awo nali nakagigula kola olunaku nga lwenjiguze namba mpya ntandiko gitomera nzija nga ntomera emmotoka tudduka bwengitomera bwegwa bwedda kati kukoona ngikuba nnyo n'ekyuka bweti netunula gyeva nenvaamu nzije ndaba ani ali ne bebi omoya eyansala eŋŋuumi ate nga kanyama n'empunga ebyaddala era nenge nje natuuka ku ttaka saagitegeera obitegedde kati nenkuba enduulu nga tezaatuka emmotoka yali egudde mu luwoowo oba yagikuba giya kineebuukayo neddamu nedda ku ddene neŋŋamba osaaga era akakavuyo kagendera emmotoka nga 4 nina nasasula zonna kati kumanya nali nyiize nnyo nakuba kati waliwo wano ng'okkirira ekisaasi wano waggulu wano wansi kati nga gayi tayagala kuyita ku poliisi ayagala kuyita wansi ate nze njagala ayite ku poliisi kati tuyimalirewo nensooka nsinziira nakuba emmotoka muno mu mbirizi muno bweti neetaggala negwa mu dabo kabini negwa mu fuusole nga newadde bakufa nabo nfe nabo ekiro ekyo tuli mu ssaawa 10 era munnange abasekale balaba akavuyo kubana wadde abakabiri twamukoona mu mbirizi yajja naye atugoba
mulino sasula kituufu era natuka ku polisi ne muyitako mulundi gumu ne mukiika ku polisi awo ni kyekisasi mukubo wendi ne mpita polisi obaga yali anywedde enjago bakiki nasooka abuuka moloka janno nangamba lwaki otomera emmotoka yange agamba ntomera emmotoka ye ndi mune mukazi wangu yagala kunzita emmotoka ye eyiye kati polisi nejja ekisasi nemukwata nesoke muteeka wali kati betutomedde ne bajja zonna nzigule zimoloka zange mundekane nga weebe kuli kati mwalimu omukyala bambi mukyala ayika akola musekyawo mu dokita simumanyi nandaba nga ndabika siri okay ne mugambe ne mmotoka najigulira mukazi wange ebiwandiiko bibino gwendaga ebibyo agayitayina ane basoka bazimuteekako n'atuula wali kati omukyalo ono bambi negundi nekanyamabu obwakanyamabu kati kakakazi olwagira bwe kati mulokola yimiramu kati nekakwata mbisumuluzo remote ya motoka nga katambula nkagenda naye yali movie kati omukyalo ono yali mukyala mukulu nangamba nsonga za mukwano zimalize tujja kwesotinga enca kanagireka yes mulimu abantu abategeera mu Uganda nsonga za mukwano imalirize muloka yiyo agenda muloka nagireka ku polisi nsonga polisi bagambe etomedde yeri ate kibi ekirowoozo nazange zitomedde tujja bimaleeki nange nefuna mukwano gwange nannonakaawo ne tugende nga natuuse dda kyokka mu kiro ekyo omukyalo naye takwata simu yange kyokka gayi yakuba essimu egi nagikwatirawo nti nenyeyongera okufa kati amugamba mu emotoka yagende ebiki byagamba bingi nyaawo eddawo era nagitwala so omukazi teyakuba simu yadde kwetondera nti I'm sorry yamanya kaweddemu kwa gwalimu nino yangu gwa kusatu nga mukwata maskando negwagamba kaweddemu nga heneri naye gyasuubira naye ate naye abakazi bano bageza amanya nti wantu wakyali luseke zikiriza kali kigenze nane neje yali alina essuubi noli naye yali alina omulala oli yalina abantu be naye ndowooza so mwekasuka njitwale waka nembeera naye ebbanga nga ndaba nga banjooke ampulira obusuubu memories I know era bwe nkukola sente zinagitunda kutunda kujjawo gasiya ate ng'erabika bulungi very good car so ddamu ddi okufalling in love agaye muna alimukumenya mitima tuba ali mukwewuunya kati kategeza fe abali mukusasulira ennyo okufa obufi era nze kugambira nze bansindikira message wano nze okulagayo amubuuza you have met your owners like no attachment te fully steady feelings yadde nga nayakkiriza kankulage wano waliwo nanemeddeko naye ngenda namubulooki gundi yagenze kati waliwo gundi ani no Tambale yagenze n'atugamba kati nganze waliwo ekkubo waliwo Kabila gyesitayagala laba kuviira ddala eno siddamu okimanyi yaweereza omuwala yaweereza message yeka bino byonna mbu laba birabe nokola blue tick once in a while banna siweraga okufa seeraga nange protectinga mutima otegedde naye ng'oliddamu n'ofalinga in love ndi muntu I know ndiddamu era nenjigwamu nemba bulala I think kyenjagala ko atlisi obagamba nti no you're going to be more prepared no abasinga bajja mu ngeri ndala ati goddodo eriya jolo linnya lyo ini eriya jolo linnya lyo enza jjo okujja kujja lwa ssente zange kyovola bambeetegereza mbeegendereza nteekawo kali ka trick sigamba nti saagala ne kugoba kachacha kati okumuleeta ewuwo okoloote kwa balemerayo ewuwo ate ogenda kundira mukwano luli lubiri tebamala gajjayo buli bwakabaka bwange era bwe tuba nga abagize somewhere ekyamazima bwe nkutwala ewange oba mukyala wange mba nkutongozza so bano abasajja abatwala abakazi ewaabwe naye si bonna bbina waliwo ababaleeta leero naleeta ono naleeta anti kikola kiba kibi bwe kitye bwendeta nendera nerita bwe ntuuka okuwasa kikosa bwe kiti
tindese dodo kati gwe mpasizza aletawo binani aletawo kati bina ate afire nganti ali waka era ajja kujja buzi okategedde temugenda kubeerawo nono gwosazeewo kwagala kyobola banneegendereza otegedde bannange mubagalire eri oba osazeewo kati nze nonna n'embeera bwe mba naawasa si lugezigezi n'ekyo ekyo kyeninawo ekisooka kakeeka wali kakeeka okamanyi kaba kakeeka kati ngenda kuwasa bina tuula wali ebiragiro byange bye bino tebambuuza gye ng'ogamba igwe because ononye sente teri alina tulavu biveeko ebyo tekyaliyo tulavu wano e Kampala ekyo mpaka na wamu nammwe tufu bajjako abamutwala nga tali kuba buli omwanonya tulavu ate wuyo bagambye bane research ogundi census wagiwulidde abakazi tuli bangi okusinga abasajja abali responsible eri wa Muswati yakuwa omukazi otukanga olaba otuuka e Dubai ng'oli mupya bakuwalayi wa Muswati bakuwa omukazi wangi kati otekali ebiragiro n'ongamba njagala ompenga ekitiibwa tojja kukolanga si kitiibwa nsagala kitiibwa kati wuliriza byenjogera bye bino ate byangu njagala biragiro sooka tuli bavubuka nze naawe yes nyesi kumanyiira ekyokulala ninamu kulinnya nsobola osusulayo oba okudda ekyo oba olina okuba ng'okimanyi oba okudda nga nina okumanya osuzeewa naani communicating nesagala bibuuzo okukominikana lero nga masuze wono si mukazi nabakyali bange waliwo gula bawo mukamiro yo oma waliwo edi we bali kale it's okay manze ekisooka bwe mbantamidde sivuga ogambe bwe mbanze ndinzekka nfuna loogi ne neebaka kuba naawe onjagala ndi mulamu tonjagala nga ndi mu trouble oba nga ndi mufu byonna ebyo mbigamba otuuse wano nemaliza nga nkugamba ono osobola tulyoka tutandike nina abaana omwana nino kiri wali kibibi kirungi omu abalala abanajja ngwa bavaawa mwinje emisima gyomenye anti Syria oliya isha munkebere Syria anti wuliriza byenewalera byebyo embuto waliwo omwana omu yayogera n'agamba mbu embuto zigenda ofubutuka entinda awo tewali yadde olubi olujja okuva entindabwa alina okubanga abakwetega bangi kituufu siinawo omukazi ntinda nze mbeera muno mu ofisi nga sirina gye ndaga paka sanga 7-8 ogwekiro bw'oba ogobedde live zange esinga ntudde awo ninva musawo 5-6 nenvuga nengenda wakakakanya jamu wakakana nengenda bwemba sina gyendaga bwemba sina gyendaga majina gyendaga netegeka mangu nengenda ekegedde ndi muntu ayagala nnyo music ndi muntu ayagala nnyo comedy ate omuntu awomerwa akenge ekirala njaga tekakuwunyako anti gwe mnywa guguli baba lete ecupa eyo yawali ekifaananyi ky'omwana ekyo si kibumbe manza kibumbe ayinza okutya nedda egirekerete eri agambe eyo malinoza nkugambye mbaweeko mweguli si kibumbe nno nabadde ndowooza nti kibumbe nedda kati guno tegukuwunyako tegukutamiiza teguwunya yatro teguwunya omuntu alina kutegeera nywa nebbiya nedda newaka ngonywerayo sound gundi kaweddeko ndowooza wano kalaga ate akako nedda kali akuteeka kakako teeka on kati kuba kati kazze kyera tekalina muliro kuba kati kazze ka connectings kaze
kaba kazi. Okay. Okitegeera? Yes. So tekampunya kuni ate nkanywa. Kale kyakinzikakkanya eddembe bano abaana bakuvuma n'onywa. Zekenti akubeera ng'olaba nga bw'oba okola live. Aliko okubeera nga naawe tukugegenya nga Brian White anti Brian White nalaba temumunenya. Omwana oyo baamuleetera eggaali n'atuuka ne yeekyawa. nange ndabanga ejjewo. Etya nina munnaye abantu abanneetodde bagezi. Naddala mu season nga banvuma tebanzikiriza kola live. Which is good. Ate ebiseera ebisingira bangana n'okukola interview. Yes. Olumu bangana n'okukola interviews era kati mwe babamanyi. Nisinga wadde abaana abavubuka bamugamba togenda buuza kino togenda buuza kino. Togenda buuza yes. Togenda buuza kwani yamuvumye togenda buuza kwani gwe yayombye naye. Era kyovula nti banvuma bangi siddanga muwadde no. Era muleeto baddamu. Nyembala. Era bwogendeza ensuzoni mwe banvumira sikola live. Kwa balinze. Kulwaki? Wano comments okazi kupika. I know. Yogera ku gundi. Yagize bwaki. Nebo yogera ekigambo kimu nga bo balikodi. Otolo balugenze maaso. Kati fenze nganze kye neewala. Mayine Bible egamba asisi tekisamba olupapulanda. Bible egamba asisi takola ki? Teyejjusa kubanga oba osirise. Okay, so Kumi? Mbona nkola bwenti? Atereza kano kantu lwaki bali? Tereza kano. Bwana oshaba tubaina kusikyala ba. Tereza kano. Sina. Batuveko. Sina kyendaba. Kwisa kana benti. Nze ndi very safe. Sina kyendaba. Singa sabisha badde kubadde muwedde. Ndandeko ne galubindi sina. Mara. Sina kyalaba. Bami te muwairiza. Richard, I've seen this. Tell me about because we have a target audience in another finding out. Where do they go? Naye ekisooka sooka onoonye ekifo ogenze kiri gazete bw'otuuse oba wanoolabye eki tuviira ddala eri mpaka eri bweri twaza ntwako gyomanyiyinkana bwenti kyekisooka ekyokubiri muno buli kyetukozesa kya bbeeyi bw'oba weetegereza ate nga babiri permanent wabula ojja tutuuka mu ka office mulimu obuntuntu nga kusobola n'ovaamu enkya ekyo nakyo tukiteeka ffe nze sasula omusolo clear tudi license ngiina certificate of corporation ngiina n'omukago byonna mbikola ki era mwebiri wali era bw'otuuka bwetukizaako amaki amaaso nze basooka ne bantiisa ku bizinesi bagamba eze mataala biki kati bo nga abantu bamanyi nina business true bala wasinga balowooza ate nga banyina business government yaffe etwagala ate government yaffe yagala nnyo abavubuka ate nnyo kati oli najja n'anteekamu ekyo ekigambo ekintiisa nti bagenda kukozesa business wenyini bakukube nengamba Museveni ayagala musolo nengumu kyekirala ko business eno zonna esasula omusolo zonna so begendereze banga ogenze mu kifo sooka otegeeze embeera y'ekifo then bwe bagendeyo don't you think somebody alina okubeera ng'asoose kulabayo kati nze oba passport yange teri wano siyina nsi gye sigenzeemu wano niwe baŋŋamba nti kati gyagenda Germany bange Germany waliyo diiri before nga sinalanga diiri yonna nsooka kutuuka ne mwenyini ndaba kyekiriwo ogenda kunfera kuba nange banfera ng'omuntu era nti kada kimanyi ne bakubisaamu shwi miliyoni 3 ne bazibba okategedde kati nze okufiirwa 3 nsooka then why don't you also train these people because abantu abasinga batuuka eri nga tamanyi kukozesa washing machine naye omuntu atuuka okwagala egenda yo twafere twala Dubai era omuntu agenda mu nsi z'abazungu era baba bamanyi ekikukola bakirizibwa okwagala abantu kubanga ffe wano okwagala
nebeyagala itebalirizi batesi fetumuza wamma mwe muogenze genda abasajja mukaaga tewalirizi life yiyo gwanga bambi bannuma because bali okonera balala abasinga okuba n'obuzibu bantu abo abasinga ogende nembola Dubai, Saudi Arabia kati wano bate wasomera batocha kuki But there is an office there. Yes, of course. So tuyambako ku Munnayuganda okugenda awo eyo binga embase yange transit so tujja kujja nga tumanyi luzungu ate oyagala mulimu gwa muzungu ate simba wala bosoga mi good okay noyitawo muzungu ogenda kwogera sign language wape sasa baba bategevu like kyentegeeza nga bamanyi kyokkola kyetegeeza be bafeera baba tebakoze research yali enough kubanga bandi babafeera kituufu kubanga nze ntambula nze mbeera ku nnyonyi buli kiseera nimba nkola business kati kamuzo zino online dating soko tuwa obukodyo baba kati gobatuulamu abantu nemmanya lwako waliwo gwe nalaba abatomera n'otuuka eryo berolooza gaya ogenda bweru ogenda otuuka eri nga baaba nga wabeera abakulese bweru abakoze ensobi ate munaye abeera nzijeno nga nange ndi wakati wano wawaka bayizewo nno kati kambagamba abantu abali eyebweru fwano tuli bakabi bo baniweka kiba sobanze kuva wano bw'ogenda eri toba wakabi wadde naaka banti beeri bakabi kuggwali wano neeri taba wakabi eri toba wakabi ne kukuggwali wano ali oli wakabi sekitegeeza bwenfuna kati ng'omusama biki byenina okutunira ddala ezinyinza otuuka eyo nentomera eri musama mu Uganda mula mulembe twaguvako guno gw'omusama okujja n'akola bwobakolera nnyo embeera zange nzisikiza na kintu kya kasuka bakuwankola mukozi bwe nankukwasa nebikagwa nkutamawo nenkalondawo nenkaku because abaana baba basinkana relationships. Do you believe in online relationships? Kyekyo nzengenda kwawukana n'entegeerayo kyekyo nze njagala reality kiriwo mba n'ensonga kati online dating sikumanyi tomanyi onsuubiza nkusuubiza bw'oba oli abadde w'amazima otaddemu akateketi nziza tuuseyo nga naawe oli bulala either nze missioni yange yakukyusa mbeera nange era mba nina okutta ntandika ekirala kyekyo olina gw'omanyi nga bamaze emyaka ng'ebiri online dating bigaanira kubanga bwolina ebirooto bibyo nange nina ebirooto byange yali online era bigaana bakusuubiza bigaana ogenda okuwulira never you learn ogenda okuwulira ate eri nga ayinayo ne family nnyo mukiriwo eyange obuyimpeera wano gwe ne bwogenda tewali buzibu obimpeera wano tewali buzibu toba na bbuba tosobola kubuuza kati bwonnimba osegedde ate bino aba online abaweereza nudes wali ziweerezaako nudes kati nze kugambye ndi mwegendereza kakabeera akooyako nkutumbwe sikaweereza ate nkuweze nga nkwadde omukono gwange n'ogana okumpa omukono gwe era oba ogumpadde naye ngula nga mulungi nice ate obuko nga gwagaza akumising so you mean you can't send nudes to your lover kale yo chest because you're missing yo kale jako face ompereze ekifuba kirabikandika era ekifuba kyange ojja kipostinga aganayo doni kirimu obwoya munaye nzisobola kirabikanze naye yagamba takyaweereza nudes oba omumisinga nnyo jangu I have a feeling Don is not a lover. Maybe bakumenya nnyo kati I think nga bogambi love no. But before then you were sending nudes. No. Sikikolanga nako bulamu bwange. Nakikola kedda aisa asendinga.
bwakola otyo wagenda n'okuba n'olaba ng'olabika bubi no zaali video no sekyo yali video call edda ebyedda kati nga n'omwolo simulabanga nako nga omanyi ebintu by'ekivubuka simumanyi ninga kawola kalaga kalungi ngondooza nga kayayi